Bannange leero first Febbu. Leero first Febbu. Twebaza Mukama atuyisiza mu January. Mukama yeebazibwe. Oli otya muganda wange? Obasuze otya wenna gy'ompulirira? Tansobira oli bulungi. Kankubuulire olina w'oyita naye nkubuulire. Omulala naye bw'anaabugamba bw'ayita. Waliwo ekyawandiikibwa kiri ndowooza kiri mu bikolwa by'abatume. Kiri mu bikolwa by'abatume mu Lukka. Nti tetunnabonaabona okutuusa okuyiwa omusaayi. Ekyawandiikibwa ekyo buli lwe nkirowoozaako mba ndaba nga tukaabya kajanja. Mba ndaba nga tetukaabya kajanja, nga tukaabya kajanja. Ekyo sikyogedde nga amanyi waliwo ayinza okugamba lwakuba tomanyi kyempitamu. Tolaba nga kinene. Naye singa Mukama akuleeterayo abantu nga bataano buli omu ng'alina embeera gy'ayitamu nga tefaanana, n'abakuleetera olw'ojja okumanya nti abantu bayita mu mbeera, abantu bayina ebizibu, abantu bayita mu bulumi. Ojja kutunula ku nsonga y'ogambe bw'oba obadde okaaba amaziga ogasangule, owuniikirire, otunule ogambe bannange nze nga ndi bulungiko. Ntera nnyo ogamba abantu nti awo wooli owulira osaba nnyo oveewo, olina w'oyagala okugenda. Naye waliyo agamba bannange singa ntuukako awo gundi bw'ali, ng'agamba awo wooli ye bw'atuukawo ebibye nga biteredde. Kati gwe oli awo weevuma weemulugunya, Mukama nze embeera eno ngikooye, Mukama wano nkooyeewo. Embeera eyo Mukama nkooye okulya akawunga n'ebinyeebwa. Waliyo akanoonya akawunga ako nga takalaba. Waliyo agamba Mukama ne bwe nfunayo ampaayo ebigagu, ng'ekyokulya kinoonya ne mu kasasiro. Mukama yeebazibwe. Ebintu eby'okwemulugunya ebyo tuleme birowoozaako abooluganda. Katusabe. Katonda omulungi omwesigwa, nkwebaza olw'enkya ya leero. Ebigambo ebyange n'ekimpita amagezi ng'ate mu maaso g'obusirusiru nsaba biveewo. Nzikakkana, neewaayo, neetoowaza, onkozese, ompiseemu ebigambo ebigenda okuyamba abaana bo ate nange nga binyamba. Waliwo eyeebuuza ekibuuzo, omwoyo wa Mukama nsabe ng'onkozesa oddemu ansa ye. Waliwo abadde aweddemu amaanyi, omwoyo wa Mukama nsaba nga onkozesa oba ekigambo ky'okasukako mu mutima gwe nga kigenda kumuzzaamu essuubi. Otuleseewo olwaleero olw'ensonga. Waliwo ayagala okulaba, waliwo ayagala agamba nti I need a touch of the Holy Spirit. It may be a word ky'ogenda okuyisa mu kamwa kange ekyaleero nga gwe kyekigenda okufuuka omukono omuntu oyo awulire ng'akomeddwako. Nkozesa omwoyo wa Mukama. Maamira akamwa kange, maamira endowooza yange mu linnya erya Yesu. Amiina. Winnie Majorine ge mannya gange, omugole wa Yesu. Munzikirizeeko mu ngeri y'enjawulo bannange. Neebazeeyo brother. Ninayo brother wange bamuyita Vincent Treasure. Abamu mujja kuwulira audio eno nga mumumanyi. Omwami oyo alina engeri gy'afaayo n'akonvatinga message eno, si eyange yokka, si eno gye nkola yokka nze, naye azakikola bambi alina okuyaayaana. Azakikola alina engeri gy'agikonvatinga n'agiteeka ku YouTube, n'agiteeka ku Facebook. Bannange munzikirize, mwebaze mu ngeri y'enjawulo era Mukama amumpeera omukisa. Yonna gy'oli ssebo, Mukama akwongere data, akwongere obusobozi, akwongere buli kimu, akukola obulungi obutali butono. Ate ne ku WhatsApp n'akatambuza takeesigaliza. Bannange naawe ali eyo,
ng'okawuli ofunyeeyo ka message n'okawulira naye katabanga mugole wa Yesu ye yakaweereza nga mulala ye yakaweereza naye ng'owuli akakutteko. Nze mbadde nina embeera gye nayitamu kaawo naye Mukama nampa oluyimba naye buli omuntu wajja gye ndi nayogerako nange nga mpulira alinga ali embeera si nnungi muwa oluyimba olwo ne mugamba nkubuulire mpulira munda munze nti oluyimba olwo we luba luyina gye lwanzija naawe lujja kujjayo eyo gy'oli lubeko we lukukasuka. Mukama yeebazibwe. Lwaki ekyo nkikugambye nti ka message bw'okafuna kankubulire oyinza okufunamu ekigambo kyo kimu n'okaweereza omulala naye n'afunamu ekikye kimu ate nga tekifaanana nakikyo. Bannange mbeebaza nnyo abatambuza message ey'obulamu eri abantu abalala n'ofuna ka message n'otakeesiganiza Mukama akuwa omukisa. Tuli mu Ngero essuula ye 11 olunya olusooka agambye eminzaani ey'olulimba eminzaani ey'obulimba ya muzizo eri Mukama naye ekipima ekituufu ky'asanyukira. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Minzaani y'omulokole ewera, minzaani y'omulokole ebalansinga bulungi. Okimanyi nti abamu bizinensi zaffe zigaanye okukulaakulana kubanga minzaani teziwera. Oli mu mbeera w'emulugunya mpa ekimu eky'ekkumi mpa ekiweebwayo bannange naye nga teri kirala kikusibye minzaani. Minzaani kakati nno waliwo onaapima minzaani ng'eyandibadde kiro ya sukaali ng'akuwaamu haafu ne kwota ng'esingako katini. Okitegeera oyo waali ne wabeerawo ate ono nga minzaani eyiyeeyo ayagala amagoba agayitiridde ng'akagatto ke yaguze ku mutwalo ayagala akaguze omuntu ku 5,000 naye ng'ekyamazima bw'opimaapima akagatta ak'omutwalo bw'okateeka ku 5,000 bannange eyo minzaani eba nzibi. Mukama yeebazibwe. Bino omanyi yeega nawuliranga eŋŋombe egamba mbu buli omu alya ku magezi ge naye amagoba agayitiridde kankubuulire Mukama agakyawa. Mugama akakyawa n'oseera abamu mu kuseera omwo ne bakasitoma babadduse n'abaali babeesiga tebakyabeesiga. Fayina oyinza okuba otunda ebintu birungi nga biri ku quality naye nga wasukka okuseera amagoba oyagala mangi. Wenjogerera bikutuuliridde bikutuuliridde. Banno bali eri abafuna abataseera nnyo ebyabo ebiggwawo mangu buli omu agamba ono atunda 5 oli atunda 4.5 kanfiiseeko 5 ezo nga badduka bagenda eyo. Olokole okunakuyita bakasitoma tebajja naye ng'oseera. Abalala muli bakozi babatadde mu bizinensi z'abannammwe bagambye paasi ya 5,000 lwaki ogiramula 7,000 olw'okubanga Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Haleluuya. Abalala mbadde ngamba babatadde mu bizinensi z'abannammwe muli bakozi naye bakasitoma be mwasangamu mubagobye kye baali bagula ku 5,000 kati bakisanga ku 7,000 naye nga Mukama wo yagambye ekya 5 nga ye yaba yakibaze, yabaze omusolo, yabaze gwe omukozi, yabaze kapito n'abala n'amagoba ekintu n'alyoka akiwa price. Gwe naawe boosi bw'aba taliiwo ng'otunda price gy'oyagala waliba maketi ya Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Ate ziri minzaani eza bbene zikunakuna. Omuntu bamutuma mu field ne bamugamba kino ekintu kya 2,000 n'akitunda 5,000 ate n'addayo jjukira ku 2,000 alinako commission akitunze 5,000 n'atereka 3 waliyo n'omusaala. Mukama waffe omulungi yeebazibwe.
obugagga obwo obw'aminzaani ezo ezitawera bayibuli bwetyo bwegamba etya eri mu Yeremiya 17 ti ng'enkwale bwekuŋŋaanya obwana bwetazaala bwatyo bwatyo bw'abeera n'oyo afuna obugagga n'olulimi olulimba. Oyinza okuba tolimbye nakamwa naye minzaani yo kyepima si kyekyo mulokole. Kino ekigambo tekigenda eri mulokole yekka, naawe atali mulokole beera wa mazima mu byokola. Minzaani zo kaziwere. Mazima ddala otunda amata naye abantu okyabawa mata oba obawa mazzi. Mazima ddala liita y'amata eyo ebikopo ebyo bipima ne bijjula. Mukama yeebazibwe. Obipima ne bijjula bannange. Bannange tukebere minzaani zaffe. Bayibuli etugambye minzaani enzibi eyo ey'obulimba ya muzizo eri Mukama, naye yeepima ebituufu Mukama agisanyukira. Bw'eba minzaani yo nga ddala ddala epima bituufu esanyusa Mukama, mbuulira bizinesi bw'etaatambule, mbuulira bizinesi bw'etaakulaakulane. Kati njagala okirowoozeeko, minzaani opima ntuufu. Ow'ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo banaye nga Mukama gweoba wamukola ki obutakuwa mukisa, oba wamukola ki bizinesi ogisigire n'ensigo. Bannange Katonda abamulyaza amaanyi bw'atakola bulungi. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Ba house managers bakyala ba house managers, leero tufunye audios 2 bakulekera omutwalo. Emmere weeri bagambye ogenda gulako enva oba n'amanda, mutwalo. Bannange ne badda nga balansi waliwo wa 10 ezo 2 naye nga ne bagamba wembalirira oculupanya buculupanya. Minzaani yeewera esanyusa Mukama, ng'ate mu butuufu bayinza okukulekera omutwalo mazima nga bakosezaako 3,000 ne badda n'oba balansi waabwe wakasanvu batuuka ne baga omwana omwesigwa ono nga bongera okuwa ebirungi. Anti olwo minzaani yeesanyusa Mukama nga boogenda okuwa ebirungi, oba oliawo ng'omusaala bakwongeza. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Minzaani yo bannange abajjula emmere, banno n'obawa emmere ng'okimanyidde ddala naye bw'ogirya tokkuta, nga teweddeewo nti temala, naye olw'okuba nga gw'olina omululu ne weewa n'okkuta n'obwegera, banno n'olyoka obawa obumere obutono. Eyo minzaani Mukama agiraba, temusanyusa. Bannange njogera ekindeke ki ababooda, bannange ababooda mbayinako ensonga mmwe. Ababooda, lunaku lumu nali mu kibuga, nali ngenda ku Ebeneeza, eddwaliro lya Ebeneeza awo, naye nga simanyiiwo, naye nga yandagiriddewo okugendawo for my first time. N'aŋŋamba otuuka eri ku Sure House, Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Natambula ne ngituukako naye nga simanyi nti ntuuse, nga ntambuza bigere kuba nalina ofiisi we nali nva. Naye owa booda namugamba ntwala ku Sure House. Bannaye nga ndi eno kimmanga osala busazi kkubo n'oyingira wali mu kizimbe. Naye nkubuya owa booda teyaŋŋamba nako mbu munnange yiiri wali sala busazi kkubo yiiri. Yaŋŋamba tuula 10 ezo 2. Natunula ne ŋŋamba naye bannange abantu bano kati weewuunye eyo minzaani. Mukama nga n'akuwa omukisa guliwa mazima guvaawa gw'oba ogunoonya guvaawawo. Awantu awogendera 15,000 olw'okuba nga omuntu omulabye gy'agenda afaanana okuba nga tamanyiyo n'omugamba mitwalo 2. N'okola otya nno n'osooka omuvuga n'omwetoolooza eri n'omuwesa eno n'omuwesa eri n'omuwesa eno n'omuwesa eri, 2 giggweyo naye nga wa minzaani nfu. Bannange minzaani zaffe nzibi. Mukama waffe omulungi yeebazibwe.
minzaani zaffe enzibi tezisanyusa Mukama. Bannange tezimusanyusa, twekebere. Mukama yeebazibwe, tukebere minzaani zaffe. Haleluya. Mukama yeebazibwe bannange. N'olaba abantu kati ngeze kaŋŋambe nti ng'amasomero abasomesa olw'okuba ng'olinayo abaana be waleeta mu ssomero, fiizi ozimanya abaana bonna basasula $40. Naye gwe omuzadde n'omugamba abaana basasula $45. Buli mwana gwesi n'ogenda ng'okubako enjawulo ya $5. Minzaani. Abo abalina bizinesi ze batwesigisiza okusolooza ng'ez'amayumba. Naye abapangisa babateeka ku ssente ne landiroodi z'atamanyi. Kyokka ng'ozifuna bulungi nga bwe bazikuwadde ne ku risiiti n'osayiningako ndala. Okola risiiti ezo 2 eraga boosi nti kye walagira kyenkola. Naye Katonda lw'alikuvaamu olimbuulira nanti ezitaweze tezimusanyusa Mukama. Bannange tuddeyo ku mazima. Bannange tufune akatono akaliko omukisa. Tufune akatono akaliko Mukama. Mukama yeebazibwe. Nawuliriza ku bujulizi bw'ono omukyala Ledititi. Mukama yeebazibwe yalokoka. Yawa obujulizi ku muwanguzi tawanika. Naye yayogera ebbaluwa ze yasoma abasawo ab'obufere bonna be yakonekitinga nga balyako abantu ssente. Omuntu abeera n'ekirwadde kye kyamweta yakikoowaddanga ne bamugamba leeta obukadde 5 abuleeta. Naye omukazi yayogera n'agamba ebbanga n'ebbaluwa ezimu yasomanga za bulimba nga teziriiyo. Naye yagamba ssente zajjanga nga nnyingi, naye n'olwaliro talina kyagamba tinnazikolamu kino. Minzaani etawera bw'etyo bw'ebeera, okola zijja naye oteganira bwereere. Oteganira bwereere, ozinoonya ne bwe ziyise nga tozikola ki? Nga toziraba, kubanga minzaani yo terina mukisa, tesanyusa Mukama. Bannaye gumufune akatono naye ng'eggulu ssanyufu. Awo ku katono we ligenda okujja, Bayibuli egamba nti eri omwesigwa n'abeera mwesigwa, beera mwesigwa ne minzaani yeeyo ng'oli ku katono. Mukama agenda kwesigisa ebinene. Mukama abanjagalire, abampeera omukisa. Katono omulungi nkwebaza olw'ebigambo bino. Mukama buli omu musongere awo ku minzaani ye, kubanga ffenna tulina za njawulo. Ffenna Mukama tulina za njawulo minzaani. Otusuubira okuba obwesigwa, abamu batutuma butumi ne tuwa accountability etaliiyo ey'okupalapalanya obupalapalanye, ne tuwa accountability etali straight, etali ntuufu. Mukama buli omu musongere ku minzaani ye, omulage weetateredde ne wayina okutereeza. Minzaani zaffe Mukama zibadde enzibi, twenenye otussaasire. Tusonyiwe omusumba omulungi, kabaka w'abakabaka. Naye enkya ya leero nkoowoola Omwoyo Omutukuvu alumiriza ekibi n'omusango n'obutuukirivu. Alumiriza emitima gyaffe mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Atulumirize okutereeza minzaani zaffe, minzaani z'ebigambo byaffe bye twogera. Minzaani Mukama nsabye buli omu ayina yiye. Omwoyo wa Mukama buli omu mukubirize nga bw'oyagala mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu.